Ekitalo ddala nkuleetedde nga bwe byagenze mu maaso mu kuziika Martha Mulali omuwala ekigambibwa mbu yaweebwa obutwa mu bbaala ya Mezonoa esangibwa sayidi zaawo esangibwa sayidi z'e Bukoto nsuubira sayidi zaawo e Bukoto. Ebbaala yo nga yo yamala dda okubeera ng'eggalwawo. However, okusinza ate ku information gye nafunye, ebbaala tebaagiggalawo olw'ensonga omuwala baali bamuweereddemu obutwa oba yafunirawo obuzibu nti oba ab'amateeka ne bajja ne bagamba katuggalewo nga bwe tukola okunoonyereza. Okusinza ku information gye nfuna, ebbaala ye yeggalawo. Okusinza ku information gye nfuna mbu ebbaala ye yeggalawo. Yeggalawo, incident eyo yabaawo yo ne yeggalawo. Kati bino ffe twagenda ogamba n'ebbaala oba bagiggadde oba poliisi yegigadde esobole okubeera nga okunoonyereza kugenda mu maaso, nedda mbu ebbaala ye yeggalawo olwa incident eyo yaliwo. Oba ye yeggalawo esobole okuwa poliisi omwagaanya oba ye yeggalawo tetumanyi. Naye yo incident olwabaawo y'ebbaala ne yeggalawo. Era neetegeeza abantu baayo nti bajja tutegeeza discipline n'eba egenda okubeera nga eggulawo. Naye embeera bwetyo abadde y'amazzi ga baganda b'omuwala. Tunuulidde keesi ng'ekkirira mpola 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 mu ntaana paka weggwereddeyo. Despite okubeera mbu entaana abadde bagikoze bulungi, batadde mu buteeyozi bulungi nga bakakiriniize bulungi nnyo, naye munnange obeera togenda kukomawo. Keesi bagitaddeko kw'obwo obuguwa nekkirira mpola mpola. Ne mpulira nga n'omutima gw'abazadde, omutima gwa maama aliwo, omutima gw'abasisita be nagwo bwe gutyo gubeera gukkirira mpola mpola nga gusebengerera olw'omuntu waabwe abeera abaviiriddwako. Kitalo nnyo, kitalo ddala kya Martha Mulali. Era kati tulinzeeko engeri gye bamaze okubeera nga bamuziika, tulinzeeko postmortem report yetu batutegeeze ki exactly ekyabaddemu, nga kituufu yaweebwa butwa oba bintu birala. On top of that then n'ebbaala nayo ndowooza ejja kumala eveeyo ekiralinge oba si kyo etuwe ku footage ku ki exactly ekyabadde wano. Ku SMX Media ngenda sigala nkola updates oba follow up. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigaddewo bitulekere. Embeera bwetyo yabadde mu kuziika Martha Mulali.